Kaakati bannange tuli ku kiwano. Abasajja abampi nga baba ne laavu mu mukwano. Abasajja abaavu nga baba n'obukodiyo. Ono omuko asazeewo firimu zonna z'akuzaalaba azireete ku mukolo gwe. Yakoze omukolo bulungi ogw'okwanjula nga mukyala we alina okumwanjula mu bazadde be, era omukolo gwego nga bw'ogulaba gwatambudde. Mukyala we yeyo gwe mulaba afukamidde ayambadde gomesi eya pinki n'ekitambaala ekyeru era bafaanaganya engoye. Munnange omuko bamuyise ajje asitule mukyala we wansi w'afukamidde. Omuko bw'atuuse mu maaso atandise okukuba zibbaakasama ajjeyo kungufu ku mukolo. Essuuti gy'ayambadde ey'omukolo yonna agivulunze mu ttaka anti agezaako okukakasa abalaga ye nga bw'alina sitamina. Bazadde b'omukyala bonna abakunamidde. Mukama Katonda ono guno omwaka musibo nnyo. Mukimanyi nti guno omwaka gulina engeri gye gutandise ate okuddukamu nga tetugitegedde. Oyinza n'okusa nga tuli mu 2027 nga ffe tulowooza tukyali mu 2026 omwaka gwanguye okudduka. Omuko atandise okukuba zibbaakasama. Bazadde b'omukyala balaba, abagenyi balaba, abagenyi ne bagamba omuko abadde ki? Omuko tabanga agudde eddalu, kumbe nedda tagudde eddalu. Alaga bukodiyo, alaga sitamina. Bazadde b'omukyala abakakasa nti omwana wammwe gy'agenze, nze sitamina gwe nnina nakulira ku kidima. Omuko abagamba nze kye mmanyi nakulira ku kidima, mu bye nina sitamina, ensimbi sina, naye omukwano gw'omanyi nina. Omanyi abasajja bano abaavu baba n'obukodiyo. Abasajja abaavu baba n'obukodiyo mulaavu. Baba n'obukodiyo musajja. Omukazi n'abadde wali nga gabannange omwami wange abadde ki? Omwami wange abadde ki? Bino nga tabikola waka. Kino sikirabangako yamala akiraba. Omuko akubye zibbaakasama bw'agwirawo omutwe. Kati oba okubasama n'ogwira ensingo muko. Olaba omukolo w'otagumalaako, satifikeeti y'omukolo n'otagifuna nga baddusa kiruddu. Kankutuuseeko akatambi kano naawe okeerabireko olabe abantu bwe badde bamagalala ng'omuko atabuse ali mu kukuba bbaakasama ku mukolo. Bazadde b'omuwala bonna abasitamidde abula kubafuuyira. Mukama Katonda. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video hii. Our dear beloved guests, you are most welcome. You are most welcome For the traditional marriage ceremony and engagement between our son and daughter. Nze nabagamba obusajja obwavu ate nga buyinga bumpi buba n'obukodyo mulaavu kati kali kubuko kakubasama n'obusajja obumpi nga bwavu buba n'obukodyo mulaavu buba n'obukolomooni kati kali kubuko kali mukubasama kebambira banazaala banake omusajja obwavu tobunyongera omusajja obwavu ate nga bumpi tobunyongera kati kalaba akakolo kwe kakoze ke kaliwo kakubasama kebamba bamba kanafuuyira bazadde
naye sebeera kasa kakoze omukolo naye mukolo kyogwo gwa birthday nana obusajja obwavu buba n'obukodyo kaba kaagala kusanyusa bantu kusanyusa busanyusa n'omusajja omuwanvu nga mugagga talina budde bukubasama aba akimanya ataddemu sente mu mukolo nerabaka kaakati nga sinaba kweyongerayo njagala mbategeeze nti nina amawulire amalungi bantu bange. CEO Michael Uganda Airport Pickup, bannange ekintu kiri ku muzuli, ekintu kiri ku mulamwa, mwebale kunsabira. Bannange mwandibadde mutandikirawo okukola bookings zammwe. Ate era njagala okubebaza abantu mmwe nti ekintu kino ekya Airport Pickup nakyogerako mu video, imagine yali video emu. Naye bannange abantu batandika okuba nti bantuukira nga baŋŋamba CEO Airport Pickup tugenda kutambula, twagala otuvuge. Mwebale. Era njagala okubategeeza natandise dde okukwata ne ku bookings. So bannange mujje mutandike okunsupportinga Airport Pickup. Entambula weeri, entambula namaze n'engifuna, entambula nagifunye. Akaseera kaali kagiragiramu kaawo naye nnwanye masajja okuba nti ekintu nkitereeza. So natandise dde okukwata ku bookings, abantu bansupportinze era bino bye tukola. Gw'oba olina gy'oyagala okuntuma, oyagala kuntumako ko wammwe ngende nnambule ku bantu bo, nja kukikola. Oyagala ngende ndabe ku baana bo, oyogereko ko nabo, mbakukwatineko ne ku video maama wo, nnambule ku bintu byo. Oyagala nnambule ku ttaka lyo, oyagala nnambule ku nnyumba yo, nja kukikola. Oyagala kukomawo Uganda, nja kukunona. Olina okutambula nga Nnaabakyala, olina okutambula nga Kabaka. You travel like a queen, you travel like a king. Nkoonako mu nnamba zange ezo z'olaba eziri ku bayo tusobola okuba nti tukwatagana. Kaakati temuŋŋamba nti 2026 twamuyiseemu bw'atyo. 2026 temuŋŋamba nti twamuyiseemu bw'atyo. Manyi nnyinza okubeera wano banange kano kabalabe kankutte, tekabagira nnyo, kano kabalabe kankutte naye saagala katigiinya. Kakati omwaka guno nga gutandise okutuvuga sopiidi mu ngeri gye sitategeera, sijja kubalimba. Ebintu ennaku zino ebyapeninga ku mikolo gino ebintu nga bikyuse nnyo bannange, ebintu nga bikyuse nnyo. Abantu essanyu nga liyitiridde nnyo ku mikolo. Ate mbona togenda kugamba muntu butya bw'alina kusanyuka ku mukolo gwe, kubanga si gugwo. Togenda kugamba muntu ssebo tuli mu Buganda sanyuka bw'oti. Nedda baaba, omuntu bw'aba akedde ku makya n'ateeka ssente ze mu mukolo, yamanyi ensanyuka gy'asanyukamu, yamanyi. Omuko ono yanonye mukazi ku buko, yazze kukyala mu maka g'abazadde ba mukyala we. Wabula ate ebikolwa bye yakoleddeyo byalese abantu ku mukolo nga batidde, nga bagamba omuko tatufiirako wano, kubanga obedda akubazibba akasama ng'asoosaawo nsingo, ng'ayinza okugamba ensingo ayinza okugifumita mu ttaka n'ebuuliramu ne basimayo nsime. Omukyala ye abadde wali ndowooza nga bbaawe amumanyi wa bujogoli, ye yeesekerera bwesekerezi. Omuko n'alyoka kubazibba akataaki, n'alyoka kubazibba akasama, n'alyoka kubazika ati wiiru. Bannange kino ekiwala kigambye mbu abantu abampi baba n'obukwano mulaavu ate nga baavu. Bw'omuntu abanga mumpi ng'ate nga mwavu aba n'obukodyo. Anti omuntu omumpi ye muntu agenda okukuwasa, baba banyoola ebiwatu nga bazina. Bw'aba si muzinyi aba n'ekitone ekirala, aba n'akakodyo akalala kayinza okusanyusa omukazi mulaavu, omuntu omumpi. Naye mmwe omwaka guno gutwegezezzaamu bannange, naye gwandibadde gutuleka ne tutambuza 2026 waffe paka naggwako mu bulungi. Naye gulina engeri gye guddukamu supiidi, gulina engeri gye gutambulamu, engeri gye zitategeera. Okitegeera naye nga omukolo gwegwo omukolo gwegwo ekisinga okuba ekirungi UEDCL. Ekisinga okuba ekirungi nti omukolo guno yagukoze
eyanjudde mukyala we baagalana ba mukwano era bwe yamaze okukuba zibbaakasamaaze yatambudde bukolokolo mpaka ewali mukyala we n'alyoka amuyimusa ne balyoka bakumba mu mukwano omungi ogw'ekimmemmette. Niwe kyekisinga okuba ekirungi ekyo kitegeera byonna bye yakoze oba omukyala anaanyiiga osanga omukazi omulala n'alyoka bamaliriza omukolo n'alyoka anyiiga okuwoleete bino mu bazadde bange olwolwo naye munange omukyala akwagala aseka buzi n'agamba wange omwami wange kamuleka akole byayagala munnange essanyu lizaala emize. So embeera bwetyo bwe yatambudde. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwabale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mbaagala nnyo mwenna abantu bange. Ate nabakutwegattako olina okukola ekintu kimu kusubscribinga. Bw'omala okusubscribinga koona mukadde, bw'omala okoona mukadde teekako notification kajje mu personalize okateeke mu all nti buli ntekayo video notification zonna zijja kubulambalamba ku ssimu yo n'oba ng'ate tosobola buli video gye mankuteereddeyo okitegeera. Eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantwala wonna wano wokka. So twegatteko sookuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.